Bannamawulire bakedde mu kiyungulu olw'okufa kwa Jimmy Ssekabito munnamawulire akasakira ne CBS mu Bendo Bendiri Masaka ono ng'okusinga akasakira Sembabula avudde mu kirekisizo olwali luvannyuma olw'okufuna akabenje ku lugulu Lubaga okumpi n'ekitundu kya Red Cross kigayibwa nti wa bodaboda adde amuvuga yeekanza akanya akavidde ku Ssekabito okuva ku bodaboda n'akuba omutwe wansi n'addusibwa mu ddwaliro Lubaga nga tasobola tasibwa yali ku mimwa nga mu ddoboozi ly'omusawo kigayibwa nti yaleeteddwa ng'afudde. Kale sijja kukisa niye ng'omwami ono bano bamuza wano nga mufu era nze nina akasimu ke kyobola nkuba amasimu different calls batuyambe bajje bamu identifying gwe nkubidde nga bwe mbakubira naŋŋamba akola mu CBS owa boda omu abadde avuga omu ng'amulina emabega kati bwe bamutuusiza abadde amulina emabega adduse kwa sikaali ye n'adduka n'agenda kati ate wa boda ye agamba aliwo gwe tukutte nti oli amuyimiriza n'atugamba nti jangu munyambe ontwaleko Lubaga ku ddwaliro because omuntu gwe wasembeyo okukozesa mu program gy'okola ey'amawulire ate n'ogera ku makya nti afudde kwe gabirimu amatankane. Nze amawulire gantuuseeko nga ndaba amasimu agatatera kunkubirwa kumbe nga gakufa kwa Jimmy. Bannange kitalo kubanga Jimmy Ssekabito abadde muyunzi w'abantu. Kitegerekese nti omugenzi ogw'akabenje yabadde alina okwetaba ku mukolo ogw'embaga ya Judy Kiganda gubadde gulina okubaawo e Lubaga. Ku Lwokusatu ku Lwokubiri nga tulifuna tuteekateeka emikolo gino naye Katonda bw'atyo bw'asazeewo. Oluva poliisi enoonyeza ku bizibu emisango etuuse ku ddwaliro Lubaga era bagenze buteetevu mu ggwanika okwekebejja omulambo ng'amaliriza abagujje ne bagongerayo mulago okwongera okwekebejjebwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.